Open Media. Abantu abo bebajja bali waggulu w'amateeka oba bava Kenya mukulu oba muva Kenya mwajja n'emmondo n'abapunta nga tetutegeezeddwa ne mutandika okukuba ebyaffe ne bankubira simu ne mbalumba omusajja omu security omuyaga tuyogera nga ne mugamba ndi Munnayuganda ate nebyonoyogetya tulina mundu tulina bakanyama tulina sente tujja kutwala nga badire n'ettaka lya kereziya balitaddemu eki n'olukongo lwajja luvanyuma nga batadde eri gye bayita nembagamba nti etteeka ly'ettaka ligamba litya baliranwa abo oba ogenda okukola save oteekwa bakola ki kubategeeza wetuli nembagamba ze nkikiridde kereziya wano wemuli wempakize n'ebidduka byammwe waffe kati no muveeyo ne bagamba tujja kukuba ne bagamba muli badde bokunkuba naye mbagamba nti wano si wammwe mumenya amateeka mangi ne baddira payini wa kereziya ne bamukola kiramuyisamuku ne bagera mukuba y'ebigo omuntu bwamba nyingidde mu ttaka lyo nga nsizeeyo ekintu kiri tokijjayo etteeka ligamba genda mu kooti ompawaabire niye mwe mwakozesa ekifuba ne mugenda mumenya payini wa kyaki yenena mwatusasula ku sente ebyo byonna bituluma. Abatuuze mwena ndi mabega wammwe mwe bwe munwanirira omusajja omubbi kubanga ku ttaka lya jjajjaffe tekwaliko omuyindi bwe yawako ku ttaka ettaka baliko bonna bali baddugavu tekwaliko omuyindi yafunako ttaka ku ttaka eryo ebibalemeka baga atuwe ebiwandiiko byamuwa ng'afuna ettaka eryo okuba ku kyapa ekyo jakukakatiriza ku nsonga eyo jjajjaffe yaleka alina abantu bawadde ku ttaka eryo abawadde law certification subsection omutaali muyindi kwali bintu byabiramukufu yafe abaddeko abantu bameka abali mu buwandiike omuyindi tyamuwa twaga tufuna obukakafu omuwendi ani amuwe ku ttaka eryo bituke bwe biri sina bingi tetuli bakugu nnyo mayiroland okubeerako freehold land tujja tutulambulira tutegeere n'ekirala ekitweraliikiriza ye square mayiroland ez'essatu zogerebwako nga buloko namba eryemu ate ne square mile n'emu ekayanirwako naye yemu era kwenyini kwe abatuuze era kwe batudde banga bwegamba square miles emu eyo ng'ate eyogera namba emu ploti namba eri namba emu ate nakiri ekikayanirwa kiri ploti namba namba emu fe abatuuze kitweraliikiriza kubanga kitegeeza oli bajja kutwala namba emu yonna fenna abatutwalira wamu. Ebiseera ebyo abayingi bwe baaliko baabawa emyaka 48 bwemba nnimba mujja ngamba tikundi olimba abayindi abataali batuuze baaweebwa liisinga ya mirundi 2 48 9 nga bw'omala eyana osaba njagala mumbuulire eno ekampuni y'omuyindi eno nebagita simanyi lushana kamali abamanyi ebunyumya abamanyi senda mumanyiyo esamba eno etuukayo lwaki wano ku biwandiiko omuyindi byagamba ettaka lye gye liri kikino ekiwandiiko kya muyindi lwaki abiteekako kitegeeza mwaki abasibye kantuntunu ng'abalaganga ali wano okawapye newamu akolaki kino kiba buli olupapula lwa muyindi si lwange baba lwegaana bagambe tisife lwalukuba naye eringa besi nze mbagamba RDC maama tuyambe ettaka lino lidde mu mikono gya nannyini gyo omutuufu omuyindi yakozesa olukujukuju n'obukumpanya okubeera nga abba ettaka lino nga nalituuzaako ekyapa kye ekya freehold ku ttaka lya mayiro ekikontana n'amateeka agafuga eby'ettaka mu ggwanga lino Uganda. Fenga abantu abategeera bamanyi ensi n'amateeka zisobola kwanganga asikaali nga akutte mundu kuba training ye mukwate mundu nze nkimanyi nga twasalawo tugamba ettaka si nkota ya ttooke ekibanja kino si nkota ya ttooke timugibba mugenda kugifumba mugirye wabula mulimu
kumpanya ettaka n'ekibanja ebintu ebitagenda kuvaawo ettaka lino siryammwe ettaka lino taata yakola ekibanja kino kumwami gwe bayitanga omutanga bayita lukka. Ekibuuzo kyange kino nkisindika awali omwami looya alinaitwe. Njagala mukulu looya onziremu bulungi. Firi odi ekkirizibwa okutuuza ku Maryland. Ekyo ekibuuzo nkitwala wuwo nga gwe munnamateeka olyoka otawanya abantu wano we tuli. Ffe bya mayiro tetubimanyi. Mayiro tebeerawo ate ne mayiro ebaddewawo mayiro. Mubadde ne mayiro mu Magala tea estate. Buli omu ajja kusalako afune ekyakiririzamu. Ate namwe mukkiriza nti kuva mugenza okuzaalibwa ne mugenda okukola nga bayindu wano bakoze ki webali. Ffe mu area yaffe temuli squatters. Madam RDC area yaffe temuli squatters. Bano residents bano abatuuze abali wano abangi mukimanyi nti twajja wano 2011 oba 12 ne tubajjamu mwena ate mwatusayiningira. Temwasayininga nga mujjamu temwaje ewa Mukwano ne musayininga. Temwasayininga ne muvaamu ne tuteekako security. Ate obwedda bwonna security ebaddewo kati over 10 years. Madam RDC ndowooza okiwulidde. Ffe area yaffe square mile emu bonna baavaamu mu 2012 ate ne basayininga. So square miles emugamba 3 ezo tetuzimanyi. Ffe tumanyi square mile emu ate terimu ki terimu bantu terimu babibanja. Ettaka lino liri plot 1 block 124. Plot 1 block 124. Kwe kuli abatuuze baffe ne bano bonna square miles 3. Mukiwulira abatuuze? Plot 1 block 124 ziri square miles 3 era zitambula nga chairman w'eggombolola wakoze eki watugambye. Ettaka lino kati obuzibu obuliwo buli bwe buti. Baganda baffe ba investor bazze ne bayerula. Bo bayerula square mile etya naye nga bagyerula ku ttaka nabo bennyini ekyapa kino kyemulaba kyekyabwe. Plot 1 block 124 yo ku system erina square miles meka. Kakati awo wali ekitategerekeka bulungi era obuzibu mugenda okukola ki okubusanga. Number 2 nze ensonga lwaki najja wano bulumi bwa abatuuze bange. Number 1 ba investor bajja tebayerula bweruzi we balowooza nti waabwe tebayita mu mateeka banaye mbabuulira nga tonnaba kujja kwerula mpenda permission olina gifuna mu kintu kye bayita district security committee olukiiko luno lukulirwa RDC. Era nga tonnaba kujja kwerula mpenda district surveyor akuwa ebbaluwa era ku bbaluwa eyo gyakuwa akulagira genda eri district security committee ogyerula empenda. Abakulu bano kyebatakola kyetulowooza nti waliwo oluusi kyebakukusa. Banyabo ne basebo ettaka lino nakoze due diligence bulungi. Kino kyekyapa ekyomugenzi Ndugu estate. Ndugu ng'ekyapa kino kyafunibwa mu mwaka gwa mu 1925. Mukiwulira bulungi? Ekyapa kino kya Ndugu estate. Yeruka Mwamba. Ekyapa kino kya mayiro. Era bw'ogenda ku system kino kyekyapa ebimu ebyasooka Luka Mwamba
1925 gwali mwezi gwa September 7th September 1925 ekyapa kino lekyakola ki lekyafuluma betuyita ba investor abaagala okutwala ettaka lino kakati kino ate kivaako ne mu bibanja kuba ne bano abantu nabo batuuze bange ba Kayunga abakulu bano nali nina ekirowoozo okusooka nti baali baagala kusengula abantu ku byalo okutuusa lwe nafuna ebbaluwa n'essimu okuva ku ministry abakulu bano nga ibe ebuzibu bwabwe tebuli ku mutuuze yenna era tebalina buzibu bwonna ku mutuuze wabula obuzibu bwabwe buli ku muntu eyeyita investor eyatuuza ekyapa ekya freehold ku mayiro mukiwulira ekyapa kino bakifunye mu 2024 kikino kiri ku system kyekya investor ekyapa kino kya freehold ekyapa ekya freehold kifunibwa omuntu eyayinako liizi kyafulumye 2024 nga 19 omwezi ogwa Juni 2024 ekyabalimi okukola mu kufeekinga kino kya freehold kati ekyabalimi okukola ku kyapa kino kubanga omukyala gwe bayita Kamali Lushana noyandibadde nga ekyapa kino kya kitaawe yafa kuba ndabye kuliko ne letters of administration waliwo kebayita probate nga oba kitaawe yaleka kano omukyala ono ke yafuna mu 2019 wofuna akantu kano banga afunye letters of administration ekyapa kino noyandibadde nga kitaawe yalina ekyapa ekya freehold ye bandi transferinze ownership era kino kyandibadde kiragibwa ku kyapa kiriwa ate ebyo ebintu byonna ekintu kyonna ekya freehold kiddukanyizibwa ku district y'e Kayunga ku district y'e Kayunga teriyo linnya lyonna eriyitibwa Kamali Lukushana ate n'abantu b'e Kayunga balina ababakulembera ebizibu ebiri e Kayunga wano ku ttaka bijja bwe biti waliwo abantu abeerowooza nti bwe bamaanyi nnyo buli kimu basobola okukitwala n'olwekyo ng'omukulembeze njagala kumaliriza nga mbasaba nti abakulu bano we baba nga twasabye bayimirizeemu twekenneenye tujje ku ground tunoonye lwaki wayingira mu kibanja kyono wakompasetinze kuba kati ono akugambye ekibanja kuva mu 1905 taata we yakola ki lwaki golooza ogenda kujja otwale butwazi nga tokoze compensation oba gwe nannyini kyapa ekyapa okifunye 2024 balina ekintu kye beekwasa balina omusango gwe bawaaba ng'omusango guno bagwa waaba era balina ensala y'omusango guno naye ensala eri eya kooti teyagaba ttaka wabula yawaaba tekinikale yawaaba ng'awaaba ku kintu ekitali kituufu kyeyali akola ki era kooti negoba omusango kooti kyeyagambako nti gwe nannyini ttaka kakati beesigama ku nsala eyo bajje batwale ebibanja byammwe batwale n'ettaka ly'omuntu kyendowooza nze awo wengenda okusimba ekigere sijja kukkiriza abatuuze nze ndinammwe kino ekyapa mukiraba ekya 2024 kino ekyapa ekimaliriza kiri ku poloti ekyapa kino kyenjogeddeko eno broko ne poloti tebikoma poloti 1 broko 124 teri awo webasazaawo ekyapa kino wanoonna kwe mutudde okugendera ddala eyo wanene square miles meka 3 era gwe olowooza nti no wali webasaze kyekyapa kino okuleka nga batunnyonnyodde ku kyapa kino kuba poloti 1 n'ogenda Entebbe broko 124 erina square miles 3 obuwiki nga kuliko ndooza n'ettaka erimu eryaggyibwako okwo edda kakati bano kyekyapa kyebakola ki so tuve mu tulo tuzuukuke nze ndi musajja w'enaale mumumanyi bulungi nkakasa bulungi ti pulezidenti bino takola ki tabyagala
bainvesita mubere balambulukufu wemba mwagala ettaka fe twagala investors bajje mu Kayunga bangi nze nakalwanirira ekyuma kya sukaali wali ekazi bali bakigobye era prime minister yenyamba nakubira genosale parliament era ababaka ba parliament bali bekonze kitegeeza twagala baki investors naye gwe investor olowooza nti ogenda kujja wano ofune ebintu byabwerere ettaka eririko bannanyini lyo olowooze nti ogenda kujja mu kwesikwesi kino ekyapa mu district ekiriiyo teriyo minati yonna ya fayiro eyogera ku kyapa kino kyafuniddwa essaawa zino tosobola kgenda ku system nooba olina sente mmekere bakugamba gende Kayunga bwe bakola ku kyapa ekya free road naye ate ekireetera okubeera ensonga okubeera embi nti ekyapa kino ate kitudde ku mayiro ate ozzo mu bibanja by'abantu ate otandise okubisenda n'olwekyo nze maliriza nga bye bigambo byange ffe bainvesita twagala enkulaakulana mu Uganda tujagala nnyo kubanga bwe muleeta amakolero abaana baffe ab'emagala bafuna emirimu era baba bulungi naye amakolero ate munaagaleeta mu madiiro gaffe na mu bisenge byaffe tunaabeerawa wadde twagala enkulaakulana n'olwekyo we muba muleeta enkulaakulana mu kitundu mukwatagane n'ab'omu kitundu kubanga we mutakwatagana n'abantu bano ne projekiti zemukola wali tezijja kubeerawo kubanga bajja kwonoona ebintu mulina okukwatagana we mujja ku ttaka nga waliwo eyemulugunya nti ate nze nyinako ekyapa kya mayiro tolwanagana naye tomufuula mulabe muyite kati gwenga looya ebiwandiiko by'abannaffe abainvesita sibitegedde bulungi kati kyetugenda okulaba tugenda kufunayo olukiiko olulimu abakugu ba technocrats madam DPC tujja kufuna olukiiko olulimu akakiiko kaka land matters land desk tufune ba land officers okuva ku district ebyapa byonna bikole ki biveeyo tufune ba chairman ba land board tufune abakugu tutuule tubyekenenye tulabe nga ani mutuufu naye nga ekiwandiiko kyange sigenda kisazaamu manyi kyabakoze bubi nnyo naye tugira tuyimiriza kubanga tugira DPC take note ku ttaka tetujja kukkiriza abantu kufunira kuno bulabe abantu bano obalabye bavudde mu mbeera tusooke tuharmonizing ground emirimu gikolebwe nga birungi katuyimirize ku lunaku olwokubiri tufune abakugu tutuule nabo batunyonnyola ebyapa by'enjuyi zombi twongere okukenguka tubitegeere n'abaana ab'ebibanja abagobwa ku ttaka abali wano abalajana abagamba tractor yayise mu mmere yange mu biki nabo tutuule tukole ki tubawulirize naye okuleka enkulaakulana okutambula okusenda emmere okukola ki ng'abantu bakaaba ate nga ffe tukulira ebyokwerinda batugambe nti tractor bagikumyeko omuliro ekyo tekijja kukola tuyimirizeemu DPC kyetusazeewo mu miitingi yaffe okukola kwonna kwonna kuyimirire ku lwokubiri tutuule tujja kuba tubategeeza abatuuze b'emagala ebintu byaffe nga bwe bitambula tusaba muleme kutaataaganya bannayuganda tugoberere amateeka ensonga zirambululwe bulungi buli omu amanye walina okuyita tetwagala kutaataaganya bannayuganda kuba muyinza okubanyeenya ennyo ne mubaleetera ate okuva mu buntu bulamu nga DPC bwagambye kyetuwagira mob justice nate bwe mujja ne musala empenda mu bibanja byabwe nga temuyise naku district tulina district land committee naye bwe muba temuyiseeyo abantu bayinza okubakolako obulabe tetutandyagadde so abatuuze mbasaba mubeere bakakamu. We have all the capacity to investigate this and bring the reality in front of everyone. So, mukuma amateeka ow'ekibanja abeera ne rights ze ku kibanja n'ow'ettaka nannyini ttaka naye abeera ne rights ze tetujjakiriza embeera y'okukotagana. So, for now, twagala bagamba nti mubeere bakakamu tunonyereze ekisoboka mu budde bwangu ddala ekituufu kizuulibwe weewaawo
enkulakulana egende maaso oba saidi eri nga bwe kinazuulibwa. So saagala kuwulira nti ate mukutte ejambiya muli mutemagana oba muli mukozesa amaanyi nze mpite wano ebyo ebiri kwemulugunyako nga tebinabakola ki nga tebinabakuggwa. Bainvestor ebintu bino tubiteeke mu bwenkanya. Teri ali against nkulaakulana, teri ali against kugoba muntu yenna ku kibanja. Mwe kye mwakoze ekibi kugenda kuyita mu makanisa, kugenda mu kalitunsi w'abantu mu payini, mu bibanja by'abantu ne mutandika bwe busungu naffe bwe tulina. So bino byongera kubaswaza. Andi yes byongera kubaswaza. Ate nga bino ninanga 10 ku district. Nze nina abantu ababadde baagala okugoba abantu nga balina special titles visit. Naye nga bw'ogibikula emabega eyogera kirala ne kino kyalese kiki kirala. Tweyanza kyalo bo baffe tuli basajja baavu ab'e Nazigo, tulina obutaka bwaffe obubanja bwe tubadde emyaka gigenda mu 9. Olwaleero Musigansimbi wajjawo naga nti agoba ze benkiikirira aga Katonda mu ggulu. Maama ngenda kukulembera ekisinde kyotamanyi mu maanyi wano e Magala. Oyinza n'okunzijayo mu kkomera oba okunsiba.